Kawuti atera okundabira ku mekweze ennaku tiyabaddewo abaana bankabirira n'ensala ogenda okubba Lumonde nanyini nankwata nasika abataayi nankunguza natuusa ewa Kabutolo abadde akomyewo. Mpozi olinga myaka emeka jajja? 97. Baside yaddi ate kakati mbadde ndi mwavu kati nebikikola nga sizira. Mpozi bagita bade basidadde jajja mpulidde nga bastard basitadde bannange bastard ya jajja enaadero tuuka era Kabuto kolera amazaalibwa jajja tugenda kuyiya mu bulingeri naye nga amazaalibwa tugakuliza wa jangu wano Kabuto oba oli bize nnyo sokojje bastard ya jajja negezituuka bannange jajja bamusazeeko bannange jajja tumuleetedde Export TV to the world. Osookola be gwajjoga ayo byonna ogenda kumufaliso bagenda sula kuli nawe era tugenda bayiyeza nako nayo nyeye naye yabazzukulu neti zonna tuzikoleko netu byonna tubitereeze jase kwakabadde bakasente kati nenugamba tusoke tukwasaganyeko ekyo omufaliso ogenda kuyiwa bali abazzukulu nabo tugenda bayiyeza tuleke omufaliso ogwawo bano bwembadde era bwembadde bannange neyanzeege bataata sinyo jajja nedda mukwano jajja nedda olunaku lwaleego Omunnayuganda we naatulengera ku Export TV amanya omwana soda habali ku kamera tuli kasanda ewa jajja musanyusa ejajja musanyusa twalabye akatambi akabungeese ku mutimbagano nga jajja alina yebakudde netusalawo netukwatagana omukulu digital wizard n'atuisaamu akasimu nagaba bannange ninawo akantu kefunye mu busobozi bwange obutono njagala tukatwalire jajja mu bitiibwa eby'amaanyi digital oleeta salongo ndi bulungi papa ogamba otya leero soda kyekitambula eyo mu ndongo ndongera tugikwasaganya tulina akayimba akapya bakayita Segwa Nsiimira n'obulalala we mabega mukadaza bukola banaye simanyi naye jasinina okwebaza kwa njawulo okuba mbeereddemu ate n'abalala bangi basanyusa ng'ovudde ku kyokwa challenge oli mukadde atusanyusa n'otusanyusa nanga nsanyusa obeereyo mu nnyumba eno bakuyita musanyusa amina digito gwe embeera yakusanzeewo olwatuuse mbeera nabadde awo ku TikTok yesterday nabadde nyina emirimu gyange gye nkola mu tawuni nagenza olaba bali ku live ne Kabuto oyo bwe bakwasaganya nga nasooka kulaba biri ebyatuukawo nga naye tebisanyusa nagenza olaba ne ku live nga mukadde wasula tewasanyusa kayumba kaalimu nga bwe kimu kusi kirungi otwalize wamu nendaba nga kinkutteko nze nga nze ku mbeera gye nali mpiseemu kuba nange nali nsuzeeko bwentyo nali mbaddeko bwentyo naate bweofunamu akasente tuba tulina oyambagana bannaffe gye tuvudde n'oterabira gy'ovudde omuntu ali mu bulumi n'osobola otegeera bulumi ki bwa facing n'osalawo n'omwetikkirayo kwosobodde nemwetikira kyensobodde omufaliso akasoda jajja kakisoda anyweko kasukaali kansoke mbuze ku jajja oli otya nno nnyabo gyendi taata gwoli otya oba babuze eradde eradde maamunyoge jajja otutte speed omuganda agamba amasa amati gabuuza nyinimu jajja simbula akati bannange mbabuulire ndi musanyufu oba mubaana kumpi kugwa na ddalu kubanga essanyu eringi bw'osanyuka obanga mulalu bannange neyanzeege jajja tukole bwe tuti tuddeko emabega embeera neyo genda kuba twalabye akatambi nga katambula ku social media okwo ku mutimbagano nga olina muwogo atali wogo wagenze n'ofuna muwogo balumonde embeera eyo yazzeetera kyavuga embeera yazze bweti Kabuto yatera okundabira ku mekweze ennaku tiyabaddewo abaana bankabirira n'ensala ogenda okubba Lumonde nanyini nankwata
n'asika abataayi n'ankunguza n'antuusa ewa Kabutolo abadde akomyewo naye munnange Kabuto n'amugamba omukadde gw'okunguza otyo obwa Lumonde ono omutono bw'ati lwaki tozze ne tutegeeregana n'amugamba nti nze njagala nabba Lumonde wange wemanyi yakamubba n'amugamba nti ssebo ekitezo badde ojjongo babba ng'embeera bw'ekwata mubbayoko gwe gubadde kusoose kaakati kwegamba Kabuto n'amugamba nti bandize ne tutegeeregana okusinga okukunguza jjajja omuzeeyi n'omuleetera ddala nga yenna ng'omukutte amataayi serebu waffe okutikitoko n'amugamba nti nze Lumonde wange nti njagala $5,000 n'amugamba nti sigiina n'asalako nti mpa $4,000 n'agamba nti siziina mukaveera ka Lumonde mukaveera ka Lumonde n'ogumu omunwe nga ngukutte era nga namubba mu butuufu namubba ng'abazzukulu bakutwalagana ng'abazzukulu bakaaba nga sirina kyembawa kulya naye kwe kusalawo konze kangende nzibe embeera nga si nnungi kaakati embeera eyo tejja kuddamu kubaawo kubanga ddala mukama ono Digital Wizard aleese omufaliso n'akaveera kaako kiki kyoyinza okwogera ku mbeera eno obudde buno ku mbeera eno gyenimu ssanyu gyenimu ate nga n'abalala abanajja nabo nja kubeebaza era mbeeyanziza nnyo neyanzeege mumponyeza kiri kye mbadde nsulako ne bazzukulu bange nabo bajja kuwona n'ekyokulya mbadde siina olaba obadde onyirira ng'oli kwaka akasampa togenda nnyirira osinge nawo nja kwabika masavu kuba obadde onyirira ettamandira eddeka naawe nja kwabika mpozi olinga myaka emeka jjajja 97 baaside yaddi ate kakati mbadde ndi mwavu kati nekikola nga sizira mpozi bagita bade basidadde jajja mpulidde nga ga bastard basitadde bannange bastard ya jajja enaadero tuuka era kamukolera amazaalibwa jajja tugenda kuyiya mu bulingeri naye nga amazaalibwa tugakuliza wa jangu wano Kabuto oba oli bize nnyo sokojje bastard ya jajja negezi tuuka otatugamba jangu sitameko wano gwoli waka basebo ne banyabo ono ye Kabuto ebiseera ebisinga ate tulabikirako mu Butambi akwasaganya ensonga za jajja Kabuto kyekiriwa ndi wano muzeeyi tunyumize jajja olwatuuse gwe byakusanzeewa sijja balimba ebintu bino byantabuseeko by the way mnaku zino mbadde ndi miti ya neeyo nga nagendako mu kyalo naku zibadde nga 2 na kituufu sirimu mu kanso nga ndiyo sekanyonye waffe by the way mukomawo nakomena kumyewo nkooyi wanadde ne mukulimalima nenzire ewaka eyo nabadde ndi waka nga nakadde ewaka by the way nakumalisa wanga 2 ngenda owulira enjogaano wabweru ngendo owulira abantu bampita Kabuto ngendo okuba katini walayo fulumayo nga ndaba mukadde bazze ekitufu nga bamukubye bamukutte amataayi bakutte embooko ekitufu amazima nze ndi musajja ekitufu naye natuuse nenkaaba ng'embeera entabuseeko amazima naye ekyo nasoose okwogera kyabadde kimu kubanga manye erinnya mukadde abadde yeekoleredde erinnya okumala akabanga nensaba abavuka ne mbagamba kituufu wadde nalabye abavuka ab'amasimu ng'ate mbamanyiiko abalenzi banga bamanyi tubeera mu bitundu nga abaana balwana nabo okulaba nga bafuna content ne mbagamba mbegayiridde mugjeewo amasimu ng'omanya waddewo abantu banyiga lwa kavuvuŋŋano abalenzi ne bagaaniramu nga tesaagala kulaga abantu nti nsobola obaka nga mbonga okulwana nga kigenda kulaga ate empisa embi eri abantu bayithawe nensalawo nenzikakkanya omuvuka yadaleese jajja naye namunenyezaamu ne tumala ne tudda ebbali ne tuteesa ng'abantu yadde ngambye emitwalo egya 5 nemuzze ebbali ng'omuvubuka ekituufu ebyamazima omuvubuka namuwadde $3 nga tuzze ebbali maga yadde agagenda ku poliisi nga natuka ku poliisi biyinza okuwanvuwa poliisi eyagala ssente ng'ate naye twamaliriza jjo sente nazimuwadde jjo esente ze zeyabadde asa sente wazijjewo amangu ago nga omanyi tuli bayiribi obeeramu n'obwokubakinga ebbalibbali ani akuyambako okwasaganya embeera za jjajja kulya biki ekituufu ndi omu ng'emazima nga bwemundaba ndi omu ate mbeera mu kyalo ndi omu nza akwasaganya jjajja ekyokulya nekitukulimba simanyi jjajja kirowoozo ekyo ate nga mbadde sikimuwulirangamu okukola ekintu ng'ekisobola basi tobajja e Kampala okujja wano nga tonayogera ku nsonga ya Digital Wizard gy'ataddewo oboolyawo n'omwebaza sooka ofeesinge mu kamera eri obeeko omulanga gw'okubira bannayuganda Bannayuganda olunaku olwajjo nalabikidde ku live bangi mwanvumye
banji mwakoze mwayogedde ebimulimu byakyagala okwogera ne mugamba twakoze content tusala sikiti sisobola kola sikiti nga mukadde ono bali mu mukuba iyo sikiti sigikolangako kuvangana mugobedde video za mukadde kituufu abamu mugamba nti video mbi naye ekituufu sikolanga ku sikiti yakumukuba mbegayiridde taata mwenna abasobola okudduukirira omulanga guno Digital Wizard akikoze nsuubira yasobola yekayeko okujja bagamba Digital Wizard ne Export TV yasobola bagamba amazima ekiri ekasanda tuli kasanda buno obudde naye ngamba sabasobola okwongera okuleeta obuyambi Digital Wizard atandise bambi mbegayiridde aguddewo ennamba ya jajja eri 070 insanvu 9582 mwe nabasotu obuyambi nabasobola okwetukira ku gulawundi mujje tulina gwe tugoba tweyanzege Digital Wizard simanyi mwana wa tata Digital Wizard kyenkana oli muganda wange kwanga tuva mu district emu tuna tulive emitiyana mutulina fa abekyagwe neyanzege kubanga nze bwe mpulira ekintu nga kinsanyusiza kitufu nkaaba naye neyanziza Digital nsuubira gwe gusoose okunkuba konfessingako ne Digital kangambe ndi musajja nga bw'obadde ndaba ku TikTok siri musajja w'amaanyi ndi musajja munaku w'ekasanda naye omutima ogwe waffe emitiyana nkusaba ogutambuze paka tuguleme koma wano naye nga nkusuubiza ekintu kimu tugenda kubeera naawe mu mbeera yonna nga naffe wotubeereddewo mu kaseera akazibu tweyanza gejajja yoyo omusajja gobadde okolera challenge Digital soko kamwemu what are you kakazindalo kanditabula what are you why are you twasigalira nakwetega mujjukize birthday ya mwaka mwezi ki bakusala mwaka ki oba mwaka ki nabyerabira Digital Wizard kubira abawagizi bone bana Uganda omulanga ku nsonga za jajja ne kabutono akati ensonga za jajja zo zikyali mpanvu kyatukoze tekimala kuba bingi ebimwetaagisa akayumba kalimu ne wasula ne mundu okwongera oterezaamu n'ebirala bingi ebyenjawulo ebyetaagisa ku buyambi bwe sina kini n'omukolerayo ka bizinensi kaba asobola okukola sobola okwasaganya obulamu naye kuba bino tebimala bino byo tebimala birawo byakaseera buseera ate abeerawo ng'akyayagala ki kubira omulanga ba TikTok kuba kati gwe TikTok following gyeri abayimbi banno bakubire bajje kuba ogukumye ana nyinza okugamba nti abayimbi ffenna sina bayimbi bana Uganda ffenna kuba bangi abayimbi oyinza okuwesanga ng'oli alina naye byakwasaganya n'omulala alina byakwasaganya naye akisobola okukatakatako ng'omuntu gwe kennyini anyumirwa ku TikTok era n'otaba video za mukadde ng'onyumira kisobola okukakatako nojja n'oleeta ku buyambi n'osobola omusapooti oli ayinza okugamba nti abo abayamba balina ssente bukadde na bukadde bwe buli mu mayumba y'ensonga lwaki bo bayamba tewali bukadde bwawo muganda nze akola kino sina yadde ekizimbe e Kampala sina yadde akaziga e Kampala naye nkola kino olw'embeera gye mba nsobola okulaba nange kyensobola okwasaganya nti bwe mba nfunye eky'ekkumi nange kanfuneko kyenfunye ekimu nkiweeyo ng'ekimu eky'ekkumi okusinga okitwala mu kyaki okusinga okitwala mu kyaki bapasita bagejja embuto era mbakubiza bannaye kyaki walayo okwala sente n'ozitwala mu kyaki bapasita bagejja mbuto gyonyenyanga eriko ebyokunywa eyo terina kyeŋŋamba kubeera abo bafuuka bayaayo etwatuuke bamuzeeyi gundi ngono yamulimba amabaati pasita yani Bujingo pasita Bujingo naye yali yayimba biga amabaati yali jemba amuyimbye amabaati kakugamba nayo gyonna terya kimu eky'ekkumi kikwate nga ggwe omuntu okiteeke emikono emituufu oba osobodde ng'ofunye obudde sigamba nti muveeyo abakiwaayo kuba naye era waliyo abatuufu abakikwasaganya mu butuufu bwakyo naye bw'oba osobodde ng'omuntu osobola okyeweerayo ng'omuntu ekimu eky'ekkumi kabuto jajja no wabeerawo ettaka lirye oba era nawo oyiya wange jajja bamuwawo obuwe kukuumawo kuumi tewali kantu kange yadde naaka okujjako ggwe n'omufaliso gwe badese kati gugu ebyange n'akayumba wakasanga ne bakakuteerawo nti akayumba ndi mulokole omusumba kinene yakanzimbira nga nsula bweru kyokka ng'ekikankirina ng'abaana bagagga bangi abamwanyinaze lwaki tebakufaako jajja nantu tebanfaako kubanga ndi mwavu ekitegeeza n'obwetaavu bwawo akataka akawaka proti akatiniti nawo buli
Bannayuganda mubeera ne ssente akafaako abbe kakwolekeza ge maka ga muzeeyi wa Kasiba naye batugambye nti nawo si wawa akuuma. Si wange ni mabulimi naye nga si wange n'ako akayumba Musumba kinene yakanzimbira. Engoye ze nyambala balokole bannange be bazinsigamu. Abakyala be bazinsigamu. Nze ndi awo. Bane mubeera n'engoye yo mu mabotiki Kabuto ngundi digital. Mubeera n'engoye mu town botiki ne zikaddiwa ne abaana bazina naye simanyi oba buzibu ki Abannayuganda. Abannayuganda obuzibu bwagira abanga muyiseeko nnyo naye enemera twemegitwala nga yakuyitako nnyo. Ono omukadde bw'omuwayo ky'omuwadde naawe oba olina emikisa gy'ofuna egikutwala mu maaso. Nze kanjogere nga nze ne bw'oba ogamba nti content n'ekituufu kiri nnyumba ogirabye gy'asulamu. Naye oba ogamba content omufaliso gw'oguze tegubaddeewo. Naye oba ogamba content talina ttaka kati gwanyumirwa byakola. Lwaki totekawo embeera ati sinaye n'oyogerwako nti weegatta mu content. Mba njogedde bubi. Toyogedde bubi muzeeyi. Toyogedde bubi era aboogera nti content. Leero njagala bakkirize nti ekituufu abantu babeera nga bali bubi nemwe ne mulowooza nti content naye nga si content. Naye yeerabiddeko asobola okwerabyeko n'agamba omulala bw'aba asanze mukadde. Tuufu bujja nkola vidiyo nga nzisiraga nnyumba ya mukadde ngera vidiyo mu nnyumba sikwatiramu ne kyansuseeko n'ensalawo njabye obuziina bwa mukadde. Obuziina bwa mukadde bwe nga kimpiseeko ate nga nange siyina. Boyinze ndi musajja mulimi neeyiya bweyiya sizoni zifa. Neeyiya bweyiya nze ttaano. Sibula abakula batuve wano. Bannayuganda neeyanze ge digital wizard simanyi ba tiktokers mwenna abali mu Uganda bannange mbegayiridde mwegadde ku digital wizard tulabe nga tusobola okuyamba mukadde nange siina we muyita naye kye ngamba nti nze namweyungako nga njagala kulaba nga nsobola okumubeezaawo ku lw'obulamu bwe. Kati by the way mbanga siina we muyita siri muganda we siri jajja we siri muzzukulu we siri mwana we nange ndi muntu muzibuzi. Nze ndi mwana w'emitana ye wekasanda naye mbegayiridde wentuuse oba wenkwasaganyiza wenkomye badde nsaba munnyambeko abazira kisanga digital wizard wakoze. Ate nga gye bali eyo Miki Tufane ba TikTok gye muli eyo basibbi bajani Jose Chakala gye muli eyo sente muziyina muleme sente ziwamu bakazi sente mutekole mu bintu ebiyamba abalala bana sikukuba nnyo naye ensonga gye tuliko eri serious bangi tulina ekampala ebintu ebyo byetufunamu akasente naye notawo ensaasaanya nayo bweba ya makulu oba weeyongerako wakyamaanyi ensaasaanya sente buli bwogisaasaanyiza makuba amatuufu n'okwongera okujja. Jajja sibula abawagizi botuve bannange banyabo ne basebo bannange mumpagidde mwebale abakyampagira mujja kumpagira ono yasoose naye neyanze bamwita digital wizard bamwita nze jakanze sikubira kawo jakaddamu bamwita digital wizard ajja tokubye nnyo ngamba nina amalibu bannange ebigambo biyita mundi w'amalibu kyeza n'ensujju tosobola gyogera ensujju eyo kubanga ejjira kuno ku mumwa ensujju naye olulimi okwatu awo kiba kiganye ndowooza ng'omaze obasibula neza neyanze akataleke kabannange n'abasigadde mu nnyambe ng'ono mwana mulenzi bwakoze gwe oli okyabasanyusa mulindeeko osumulwa busumulu isinaba nja kubasanyusa museke mukowaate mutuyane wabula mutegeke obutambala obusangula entuuyo entuuyo kubanga bwoseke nnyo otuyana baliwo abangamba oseke nnyo okaaba waliwo yangamba bwoseka nnyo eri waje kyali kikutuuseeko ekyo kasoosajuko nnyo waloke wakola ka video nga bakuwa emmeno gya pipipi no munnange omumwa gulyanga nga bage ebyajjajja bagamba ebyembi bisekerwa ate awaba essanyu wabaawo n'ennaku naaba ennaku wabaawo n'okola ki ono musanyusa gemanya ge so wadde ali mu mbeera bw'atyo kola kyokola nga bw'atusasa digito siibula n'akatalekeka banaye mbagala nnyo abampagira amanya digital wizard temusanga okwo naye nga banaye kusinga okutya Bannayuganda ba TikTok abayimbi banaye tukwasaganya ku bantu emikisa gw'oba ofunye gukozese n'okuyamba ku balala mukama bw'aba kuwadde kantu kagabireko n'abalala mbeera esobola otambula bangi be tutamanyi gye bali eyo nga naye
embeera nawe banyiga lwabo naye yenna gwoba osobodde okulaba nko n'amaasogo mukolere ky'omukolera mbeera esobola okugenda mu maaso. Tetusobola butoogera ku ndongo kiba kyabulya z'amaanyi oli muyimbi music oli amwetaaze music wo amufuna atya jjajja nno bino byonna bibyo simanyi oba osobola obyetikka music azeetaaze apu zange zonna weeziri awo tuula totuleka jjajja totuleka ku seeti music amwetaaze apu zange zonna weeziri YouTube nkozesa Digital Wizard buli wamu Digital Wizard just nooba osobola okunfuna buli wonsanze siri wabbula nnyo ate ne mu sitembaamu gwe nanjagala mbeera wesitawo ku System Mall era osobola okunfeesinga kasoba nga toze na byakuzoganya okitegeera ne buli mbeera tugikwasaganya basebo ne banyabo gwe bayita Digital Wizard tuli Kasanda sawa za kakati wetuze okulaba nga tukyalirako ku jjajja ku nsonga ezatambudde ku mutimbagano era tutuuseewo fa makatu galabe Digital Wizard amuletedde omufaliso ndoza jjajja awonyerero akantu kabadde azizikako kambuzeemu jjajja waliwo ebitongole bino byempulira ebya gavumenti ebikwasaganya ku bakadde olina kye wali ofunyeeyo? Ekyangana kimu saafuna nanga muntu eyange yabula abaire nanga muntu be bafuna ebyo identity card identity what gundi ate onongamba bawaiti wata jaja nalaka oluzungu lwakalungi obatu we muka version gwaye kubanga omuntu bwabanga tewafuna enanga muntu mbu tebakuwa sente wabula ko kulonda kenalini nakafaananyi kange naye bakagaana akakonga kutwalonderanga nenkita nengamba nti oba ekyo mukitadde mukinyimye mukama jali ajja kumpata ebisinga waliwo abantu bebalonda bempulira ku kyalo nga bakansalazi ba MPs mutuyambeko yadde banaye tuli ku mulanga gwa TikToker nabayembi naye nekino kibakwatako omulonzi wo bwabeera ku kyalo bwati oba osobola omukwasaganyizaako kubona omukadde tali wala ali kumpi n'ekkubo oba osobola okulaba embeera abantu gye bayitamu tosobola mukwasaganyako ku ndaga muntu naye n'asobola okubaako kyakwasaganya. Muzukulu wange yakangulira mu tawuni eyo katale muzukulu yakusiba empeta kiberuye yakangulira wamukuba empeta ya King Sana Basebo ne banyabo katugenda berekereza ninga twatambudde ne bakadde bafa basala mfanicha basangwa mu kibuga kireka banda batunda entebe ebibajje byonna bakwasaganye namba yabwe eri awo wansi bakubireko bwo batusobodde bakubirako genda kireka ku kikube kyampuka ku Nabisonsa Girls otunne kyemmanga bagenda kuguza ku beyi bwo bagamba nti mvudde ku Export TV bagenda kutera mu 30% discount ne free delivery amanyo mwana soda Export TV abe ali ku kamera mukama abatukumire amina. Export TV to the world.